Nkwanirizaako gwe munnange akyaje kuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke owennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansubire munnange oli bulungi. Munnange tukyali mu katabo kaffe omulembe gwa Muteesa era nga wano we tulaga tutuuse ku mutwe ogugamba nti Obote yeekyusiza abaamutuusa. Sikulwiseeyo ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi gwa Mukutula Nsanja muyite February 1966 omubaka Okyenge lwe yasoosootola ekiteeso Kanaaluzaala nga kiri mu bitundutundu bibiri. Ekitundu ekisooka abantu abamu abaali mu gavumenti nga beegasse n'omu ku bakulu b'amagye ga Uganda baategeka okuggyawo constitution eno eya 1962. Ensonga ey'okubiri ate baminisita ba gavumenti basatu baafuna zaabu nnyingi n'amasanga nga biva e Congo. Munnange Okyenge teyalwa n'ayogera nti ofiisa w'amagye gwe njogerako ye Kolonero Amini yagenda e Congo n'aleetayo zaabu n'amasanga bingi ddala. Zaabu n'amasanga abantu abo bwe baamala okubifuna omuzungu omu gwe baabiwa n'abibatundira mu nsi z'ewabweru era ne bafunamu ensimbi nnyingi ddala ne bazigabana abakulu abo. Baminisita abasatu abaafuna omudidi benjogerako ye Prime Minisita Dr. Obote, Minisita Nekyomu muganda w'Obote ne Onama Minisita wa Defense. Munnange era yategeeza nga akawunta ya Amini mu banka bwe kwaliko pawunda omutwalo 170 beddu mu kiseera ekyo. Ng'amaze okwanjula ekiteeso baakiteesaako n'ebbugumu lingi ddala era n'okwennyamira. Onama nga ye yekka ku bawawaabirwa eyaliwo mu paalimenti nga babateesaako yasituka n'awakanya nnyo ebigambo bya Daudi Okyenge. Prime Minisita Obote newankubadde nga yamanyirawo nti Okyenge yali ajja kwanjula ekiteeso ekyo mu paalimenti naye teyaliiwo, yali agenze kulambula mu nnoosi. Oluvannyuma Okyenge yaleeta ekiteeso ekirala Kolonero Amini okugira ng'awummuzibwako nga gavumenti ebuweebuuliriza. Aba paalimenti bonna nga n'aba UPC mwebali baakisemba okuggyako Onama yekka ye yagaana okukisemba. Ekyavaamu Amini yayimirizibwa ku mulimu okumala sabbiiti 2 era ekiragiro kyamuweebwa Minisita wa Defense Omwami Onama. Obote teyakomawo mangu, yayisaawo sabbiiti ng'emu n'akomawo. Luvannyuma ku nnaku z'omwezi nga 13 February 1966 ng'ajjira mu nnyonyi n'agwa ku kisaawe Entebbe. Olwava mu nnyonyi n'atuuza olukiiko lwa bannamawulire n'alyoka abategeeza nga bw'atalina kyamanyi n'akamu ku ebyo byonna bye baali bamulumika. Oluvannyuma lw'ebyo yawalirizibwa kabineeti ye ne paalimenti abeeko nekyakolawo ku nsonga ezo. Obote yalondawo akakiiko ko akabuuliriza mu bya zaabu n'amasanga era n'abantu bangiko baawa obujulirwa mu kakiiko ako. Ebyama bingi ku kufuna n'okutunda zaabu n'amasanga ne bibikkulwa. Naye munnange lipoota y'akakiiko bwe yaggwa teyagifulumya. Mu kiseera kino Obote yali mu kaseera kazibu nnyo. Kabineeti ye ne paalimenti gyakulembera nga balabika bamuggyemu obwesige ate abasinga obungi mu bo ba UPC ekibiina ekyamutuusa ku bufuzi. Yali asigazza kwesiga b'amagye bokka. Bwe yalaba ng'ekkubo ery'okugoberera constitution ey'eggwanga n'amateeka atalina bw'anaabyabula n'asalawo okuyita mu kkubo ddala nnyo. Okusooka okuyimiriza Kolonero Amini nga bwe baali bamulagidde. Yakigaana
ate Brigadier Opoloto n'amujja ku bukulu bw'amagye n'abuwa Amini ng'amukuzizza obulidde. Ku lunaku lwa 22 February mu 1966 Prime Minister ne kabineti ye ne batuula era ne bamala ebbanga ddene nga bateesa, naye okuteesa kwali kugenda okuggwa kumpi nga ssaawa 6 ez'omu ttuntu. Abaali mu kuteesa kyababuukako abasirikale ba Special Force 12 bwe babandulawo oluggi ne beeyiwa mu kisenge mwe baali bateeseza. Mangu ago batandika okukwata ba minisita be baali bajiridde okutuusa lwe baaweza 5 era nga be bano ku bamu be bakwata: Grace Bingira, Minister wa Justice era omubaka wa Nkole mu West; George Magezi, Minister wa State era omubaka omulonde mu ngeri ey'enjawulo; Mathias Ngobi, Minister wa Agriculture and Cooperatives era omubaka akiikirira Busoga South; Dr. Emmanuel Olumu, Minister wa Health era omubaka w'olukiiko lwa Buganda; Balaki Kiria, Minister wa Wax eyali omubaka wa Bukedi North Central. Munnange olwamala okubakwata ne bagenda nga babasindiikiriza ne babateeka mu mmotoka ne babatwala mu kkomera e Luzira. Baminisita abo bonna baali ba UPC abatutumufu era bwe yamala okubakwata ku lwa February 22 Dr. Obote n'alangirira nga bwe yeddiza obuyinza bwonna obwa gavumenti ya Uganda ng'agamba bw'ati: olw'okwagala okuteekawo obutebenkevu n'embeera ennungi mu ggwanga era n'okukuuma eddembe ly'abantu bonna, ku lunaku lwa leero nga 22 February 1966 neddiza obuyinza bwonna obwa gavumenti ya Uganda. Okuva ku lwaleero nja kuweebwanga amagezi okuva mu kakiiko bammemba baako bennannyonnyola oluvannyuma. Kino nkikoze ku lwange nzekka kubanga ntegeera bulungi abantu b'ensi eno nga bwe baagala emirembe, embeera ennungi era n'okukulaakulana. Waliwo baminisita abakwatiddwa olwaleero ne bateekebwa mu kkomera okutuusa okubuuliriza mu nsonga zaabwe lwe kunaggwa. Nkubira omulanga abalamuzi abakulu n'abalamuzi abato, abakozi bonna aba gavumenti, bannayuganda n'abo abava ebweru wa Uganda, ab'ebitongole ebikuuma ddembe era n'abantu bonna wamu nga mbasaba mwongere okukola emirimu gyammwe nga bulijjo. Leka ntwale omukisa guno okukakasa buli muntu yenna nti wonna kiri mulaala. Oyo nno munnange ye Obote. Abange ebyo nno sijja kubisusaakaawo munninde mu kitundu ekirala ng'ate munnange nkwongera ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.